mbo babeera Bulaaya mbu tebalina kye baweereza, babeera Kampala bakuba amasuuti tebasobola dde okusasula omuzigo. Okyakkiriza ebigambibwa mbu avudde mu nsi Uganda n'abaako gy'alaze nti aba alina kyanjawulo nnyo kyasobola okukyusa mu bulamu bwo? Oba okimanyi mbu n'agenzeeko ejjubba naye abeera musama? Kakati no tuula wano ndikuttottorere mala okukugamba nti si buli nti ayambadde simaati nti lirya lyabeera executive, oba nti si buli nti asibye ettaayi nti okyasobola okumuwulirako biki byayogera. Kano kasitole ke ngenda okugamba ka byafaayo kava kw'omu ku mutafutafu waffe eyakikubako e Saudi, retired. Yakola mu Almalai, kampani nkukutivu mu bintu ebya diary, kampani nkukutivu mu bintu eby'amata, kampani ennene esinze okusaabaza amata wano oba farm products ku lukalu olwa Buwarabu. Teri nsi gyetakoleddemu, naye nga mwana wa maama bagikugamba dduka buddusi oba oyagala okukola ku physicals ng'oyagala okusala ku mubiri. Nzijukira kampani eyo nagikolerako naye kyali kituufu. Bamaneja abagaba emirimu mu yo saamalako contract wakati w'okubeera nti kampani eyo n'ebintu byayo byebala obulungi era olaba nga ekkubiddeyo mu nsalale yaayo toweebuuzanga. Tulanda okuttottorere. Ono yali mwana yakikuba e Saudi n'awangaalayo n'afunayo kasente ke, kati era mu kibuga Kampala yeeyagala, alina obumoroka bwe nga bubiri. Obumoroka bwe nga bubiri busatu avuga takisi, naye nga omubuulira omubuuza yakikola atyo kifu, naye emboozi aginyumya lunwe nti yabalanga ebitabo bya kampani ng'abibala kifuula nnenge. Baana bali bakolanga deliveries nga baleeta ebintu ku supermarkets, naye ng'eri mu ba receiving clerk ye yali kafulu mu okubuzaabuza engeri ki ebitabo ebyo byali balance nga asobole okubeera nga yeefunira akasimbi. So y'omu ku baana abakola deals z'abatolosi nga bakafulu mu kubeera nti at least bo buli awulira nti njagala kutoloka bamukwasaganya ne bamugamba nti Jarid wano waliwo akalimu, genda e Riyadh oggyayo omwana mu location bweti ne bweti omuleete wano ku kiyumba. So yakolagananga nnyo ne basekadaama bajjajja abakuukutivu mu kukutolosa abaana okubeera nga babaleeta. So omwana ono yagamba mirimu gye emituufu oba egy'enjawulo yabeera nga at least asobola okukumpanya n'abeera nga ayawula ku supermarket receiving items nga we mbabuulidde, ng'ate mu kukola n'emirimu emicyafu egyo gy'okuvuga abatolosi nga nagyo tagyesuuliridde. So yasobola okubeera nga akwata akasente ke n'akakola n'akazza e Uganda. Kati gwe olwaleero wojja n'omwegomba n'otandika okubeera nti akamoloka kaavuga okalaba okaagala nawe okatuulemu, golowooza nga yabikolanga ng'ayita mu good money. Ngamba mu abaagala okubafunya ku lift ng'olowooza nti omulenzi mugagga, mulenzi ayina entambula, ayina ka mediocrity atambuza obulamu nti nange kamwesibeko. Otuuke n'okumuyaayo otandika tokukwata muze yabba ate naawe ozibbe. Oh my God, nkubuulira nga kiyinza obutakunyumira. So emboozi eyo njijje ku ki? Nti neno e Uganda gye mulowooza nti waliyo ssente ez'obwereere teziriiyo. Kabeere mu ddungu gw'otaawa kitiiyo agenda azikuyolere ng'olowooza mbu yagenda kuyera, kyokka ne weerabira omuwa akabaketi z'ayeza okubeera nga azissaamu zikusindikira. Gwe lwaki oyagala okutuuka eyo otandika zimusaba? Tewali mirimu. Abantu abasinga batambulira masuuti, batambulira mu good images, tebayagala kulaga mbeera gye balimu. Babasubuzise nti nno embeera gye balimu y'ennungi, naye nkukakasa tewaliwo mbeera eriwo nnungi. Tewaliwo mbeera eriwo nnungi. Abaana bayita mu kutoba, abaana bakulukuta entuuyo mu fields zonna mwe bali okubeera nti bakuŋŋaanya akasente ako basobole okubeera nga babaako gye bakateeka. Abaana bakadaama mbalaba YouTube ne TikTok bamufuula omugano okubeera nti bafunamu akasente akatonotono akasobola okubeera nga kabagulya rupiiya. Ekibuuzo kiri nti gwe kwogwo omulimu gwo omunene gw'oliko side income yo eri ki? Oba osuubidde mbu
kasarali ako kolinda mukama wo kuwa ke kajjo kugaggawaza kakumalira ebizibu byo byonna osobola okubeera nti noki nti naawe obalibwako mu bazikola. Mama wowe tata wowe nkusaasidde era nkusekeredde kutoba kunoonya ssente. Kutoba kunoonya ssente ye issue ozinoonyezza otya. The fact is nti ssente zirina value ozitaddemu omulamwa. So omwana wa Alumalayi ng'amaze okuba kyankalanya bosi we yali amu sponsoring ngolo yamuddukako olwo bamukwatira ku Alumalayi stores ezo ezimu gaalina magi manya agaye bagapakinga mu bukimu buno obuveera akati nga ye yakolanga ekisoboka okubeera nga obuveera obwo anogolangamu ejjiri mulimu n'amaana abusiba soloteepu n'akola kagundi katra akalala oba n'akola akaveera akalala. So yanogolangamu ejjiri mulimu nontanti lwe batuuka ne bamugamba nti bama makirealizinga nti amagi gali tegawera tugeze 12 ng'ajja mulimu okusobola okukola tray endala. Yakyeyiyizangamu ebbanga ppanvu okubeera nti eyo tray endala gye yafunanga gwe kibale nti olunaku obeera nga receiving trays ennyingi naye jjukira gabeera mu buveera nga bo instead of ejji 11 ateekamu 10 ng'erimu bwaliteeke wala goloza yagaggawala kyenkana ki yakomawo e Uganda. Eddakiika eno yeddiira ali awo nga buli kimu akikuba katiketi asobola okukafuna n'alinya n'agenda e Dubai n'afiitingawo n'abalula ekiba kimututteyo n'amala n'akomawo n'atuula n'azinga emikono bw'ati gwe nojja bambi n'omutwala nti nno ali awo talina kyamanyi talina kyasobodde kwekolera naye nga ye omu ku bayaaye abazibu abatasabola abatalumikako. Ekibuuzo golowooza kasitole kano kali reflectinga mwani mu bulamu bwo? Ani eyeetambuliza mu ekyo image gw'omanyi osobola omukirikingako awo wansi then tumunoonyerezeeko tufune true story ye entuufu oba oli awo tugireete tugiteeke wano wakitegeerekese. So mbaagaliza mbagamba nti tuwerabira okusubscribinga okusharinga ka video kano katambule. Linki zange eza bulijjo ku YouTube platform zitambulira ddala mwebale nnyo mwebali eddala. Jjukira nze akola YouTube just for fun. Makaza kabaaga ye gwe gwagikulira simanyi naye naakulira YouTube. Tolowooza nti nno akasente ko k'olimpa mu myaka eyo maaso nti ke kali bakampisizaawo. No, bino tubikola for fun. Kubaako ne ka studio akeewuwo okubeerako nga yegwe presenter. Ewaka ewuwo mwatugoba nga ku ziradio zammwe zi TV zammwe kakati n'olwaleero ng'oba ku YouTube. So njaba wanga buli kawulire ke nnaaba nfunye ate jjukira nze siri mu social mawulire ndi awo ku broadcastinga kyempulira nti nandisaanye okitegeeza eggwanga. Bagamba mwegendereze abafere. Osobola okumbulira bizinensi 3-4 z'omanye zibooming e Kampala nga buli omu atadde enjala bw'ati. Golooza obufezi bulimu bino bya ku kano kalya kano tekalya. Bino biri mu bino nti tunda eddagala lino lijja kuwonya omale ofuna obugagga. Obufere buli wamu buli field yonna gy'olimu obufere bukusangawo. Otunda saati, otunda migabo, otunda business kikaaki bakufererawo. Ekibuzo kiri nti oyawula otya omufere kwatali mufere. Techniques nyingi nnyo ezawula obufere. Only that nti olwokuba nti obufere buba bukyali bupya omuba temuli used nabwo. So obutakulira kyannamukaaka n'osalawo okulyekoko mu town okubeera ng'oli exposed eri abantu kyekyo ekikuyamba okubuusa any kind of conship esobola okubeera nti ekuleeta okubeera nti ki ekwawula mu babuufu n'olaba nga wobigattagatta olaba tereflectinga na kiki ky'omanyi n'omanyirawo nti oyo nno kirabika ntwaza annimba n'osobola omubuukamu. Naye the moment gwe kasita obeera ng'oli green nga buli kimu kipya kijja beyond your expectation obadde tokisuubira definitely oli likire okubeera nti obeera victim
ey'okubeera nti wafeereddwa wakuuliddwa. Osobola okukakasa nti gwe toferwa. Omala okwekakasa nti ofeddwa, kiki ky'ozzaako okukola? Osobola okurikavalinga kiki ky'ofeereddwa oba osalawo birakere abakwasaganya. Ng'okimanyi nti n'abo abakwasaganya embeera nabo basinza okufera. Noweesanga ng'ofeereddwa kyokka gy'oddukidde nga ate nayo bagenda kukufera obeerere ng'oli awo mu rounds and rounds ez'okuferebwa. Bannange ekigambo obufere kyeki? Mpa comment yo wansi awo ombulye gwe okitegeeramu otya. Okimanyi bulungi nti waliwo ayinza okukubba ebiseera bye eby'omu maaso nga byentegeerayo okubeera nti at least togenda kuddamu kutegeera oyo taba mufere. Okimanyi bulungi nti waliwo ayinza okukubba physically mpa ky'olina n'akitwala. Kozi mwe mbayita babbi. Ababbi tebakyasaana kubeera waawo bakola kibajja kintu physically n'akikuggyako nga takitutte. Okimanyi bulungi nti waliwo ayinza okujja n'akuggyako datawo n'amutwala mbu alikuwa ssente mu myaka 10 neweeteteggula n'omubuulya characters zo n'omulaga likes ye ng'akwata datawo n'amutwala n'abaako wala gy'amutunda ng'akusuubiza mbu oli hitinga basubscribers we bati nja kuwa golooza obwo nakyo si kika kya bufere. So we mbagambira nti muleme kwerimba nti mugenda kuhitinga promotions z'abo abantu mbu babawe ku busente, mubikole for fun just like me. Obeerako ne information gy'oyagala okulabula abantu society mwoli gipassing with an intention okubeera nti onyumirwa kyakubiri bo passing the information okubeera nga balabuka so si nti passing information eno bajja kunsasula. Ani agenda okusasula? Tewali asobola kuwa sente zotakoleredde. Buli sente bazikolerera. Abantu ababeera mu social in-laws bakola okubeera nti bafuna ekyo ekibasasulwa. Earn money online. Okakasa sente ziri awo buli agenda ku online azifuna. Ekyo si bufere. Gwe n'oteekayo data ne bamuconsuminga, n'oteekayo characters zo ne baziraba ne bazitwala mbu you are expecting to get something at the end of the month. Ani azikuwa? Tewali muntu afuna kasente nga takakoleredde. Ba media hackers bateekamu nnyo ensonga lwaki olaba olwaleero ababbi abakungu mu bubbi ekintu bakiteekamu nnyo bakirevisinga bakiteekamu capital ne bagula equipments beteekamu capital okusobola okutuukiriza ekyo kyoyita nti bufere. Biba byangu kale naye genda okikole. So kyengezaako baganda bange tewali bya bwereere. Situka ogenda okole kuŋŋaanya akasente k'akatonotono kakolemu ekyo ekituufu. Ate naawe leka nnyo kunyiigira oyo akakumye gwe ng'olowooza mbu ojja mugamba miya words akuwa akasente ako agaana okakuwa ayizulu. Sigadde nze Kim Hakims, the only notorious guy, king of the centuries, the genius key, migration inspector. Ali awo bategeeza nti ebintu bikyuka era nja kuba updates. Obadde okimanyi nti Emirates ID yakyuse. Emirates ID ne residential ID. Obadde okimanyi nti kakati bazigasse wamu. Ekyo kimanyi oba tokimanyi? Nindaako nja kuwa full video about IDs ezebbiri. Zitegeeza ki mu ggwanga lya UAE? Okuzigatta kyavudde ku ki? Ofuniramu wa ID ezobeera ng'eryemu. Ludaawo ofiirirwa okubeera nti residential baba bagigasse ku Emirates ID. Igwe omutolosi ngamba gwe kali wali kigenda kukunyigirawa. Tune in for the next episode. Tusinkane mukadda ku lutimbe nga nziza okulambulula awo. Kim Hakims, the only notorious migration inspector in the world. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +97433
1-844 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.